Buterevu tukomye oli ku 98 akatonyeza 7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mikwano byonna tubikola byonna abazadde babikola naye waliwo ekigambo eky'omukisa kigambo mukisa Katonda yagugaba kyawandiikibwa mu luberebere essula esooka onyolwa 27 n'agamba n'atonda omusajja n'omukazi n'abawa kye bayita omukisa. Kansubire nti naffe olunaku lwa leero Katonda gw'abadde atawaana agenda kikwongerako olyokolaba obulamu bwe bugenda okunyumira. Njagala kugamba nti nga sinakomya omuwanguzi waffe nti omusumba Tom Mugerwa ow'Emutundwe Christian Fellowship ayita abantu bonna ab'eggayaza Manyangwa n'alya Nakwero Kimwanyi Kalaga Nakasajja Kalajja Kasanga Tikabanyolo majiji n'ebitundu ebiriranyeewo okuba mu lukuŋŋaano olw'enjiri ey'okusumulula okuva mu buzibe bw'amaaso n'ebikolimo n'eddogo olwo banne mwetaaga ne mubeerayo mwenna. Lugenda kutandika ennaku z'omwezi nga 19 mpaka nga 23 omwezi ogwa Novemba 2019 mwezi guno ogwa 11 eggayaza Manyangwa Foma wakule Nume ground okuva ku ssaawa 9 ez'olweggulo okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro buli lunaku mujje musumirulwe birangiddwa Pastor Tom Mugerwa. Tukyeyongerayo maaso mikwano abalungi twagala kulaba olugendo lwa mwami Kironde olwaleero nga bwe tumuleese nti muwanguzi asumululwa atya taata ndima kati nzize Mutundwe basomeseza obubonero bundiko okugaanibwa okwenjeera obutateera mu kifo kimu kati ekyo nakyo kyantawaanya nnyo nga we bifa enkya njiyizawo kifo kirala kyaggendamu era natambula nnyo mu bifo bingi nabeerayo nabeera Emitiana nabeera Ebbombo nabeerewo obuddayo obulenzeyo kyekyakuzunzanga kino kiba kikuliko ekyokwenjeera otolabirawo mukisa olutaba mukisa gwe kikujjira mu bwongo kugenda wano biganyi ate tofaayo maanyi ekigo otadde mu kifo ekyo kiri bwe kiba kikuliko amazima ogira kyoba weesuulamu gwe kakambayaaya neweeyongerayo n'obulawo kati bakasiba bagenda okujja okuno bonna omwami adde akolewa naate kiki ate ndodde simanyi yamusibiddeko ekkufulu ng'olwobuzeewo kati naliko obubonero bwonna babwogedde obubonero babusomesezza wano mbuddiŋŋanye chronic poverty obwavu olukeremetto olukunvuba obwavu oba bwe buli ku makya bannaye oba muntu mupya mu nsi kambu ebulamu bwakuletetenkanya nnyo era gwemanya era bagenda ate oba ne sente nga ziswaza zitya mugenda mu kuziika muka y'ebiri bane gwe togenda ngaba nenze nkivudde ng'olina mmeka nkwongerezeeko asuubira ogambe nti nina mutwalo oddamu nina 2 oba n'obwavu ng'ate bukuswaza mu ngeri awantu aw'omugaso ennyo obwavu obukuswaliza awantu aw'omugaso ennyo ate olwo mbumanyi obwo bukuswaza nga bakusuubira okuba obuvunaanyizibwa muli mu meeting musonda mbaga bakusuubira okugamba mmeka ti nze mpadde kweti 5 ezeki wabula gw'omanyi kyoyogera nze mbaguddeyo obunzaali bwa 2,000 kale gamba bwonna mbuguze naye oyogera neki sikulanga bagamba nti obunzaali bwena nekikutungula erigwa nogamba ngenda okugwa mu bbanja ngambidde kyobunzaali kati weeyogererawo mangu ssente obunzaali bwa 2,000 ng'ate abantu bali mu kweyama ebikola ki ebitegeerekeka obwavu obukuswaliza awantu aw'omugaso ku buko bakusuubira nti bakulabamu omugaso ogw'amaanyi koolabise naye nuubira nga ebibyo biryawa byakavuyo tebitegeerekeka era abantu batandika okukumaakinga gundi yagambye ate ngemba ajja oli amalezi kwasa era oba n'obwavu obwo obw'olukeremetto
banno bajimulino je mulaga banno balingide mutiri basaba kino ogamba afumbe okumukene kubanga omanyi ennyama tojagisobola jagamba omutwalo kati obaako ekintu ekiswaloswala ekyo kyandiko ngira ng'ofuba weeyiye banne omuntu oyo bw'ati aba akola nnyo kubanga waba takoze ate nezo ebbiri tabanaki taba nazo kati obwavu obw'olukerebe olw'olukeremetto okaabaka bibi ebitategeerekeka kale kino kiba kyakikaaba nga gw'okikaaba gwe tokirina tabala bakola ki abanyumya biki banyumya bintu balina amativi g'amaanyi toteekawo nambuuzi ngetewagalabye ng'ogirinayo banyumya ebintu ebito kati oba nekyebayita ofiirizibwa nti byati bubonero bwakuliko bwandiko kati bw'otuuka waneeno obubonero bamaze obusomesa weezuula bivaawa ndaba ebirooto biva mu birooto byewalootanga edda basomesa ebirooto ng'oli waka mu kyalo ate olaba mulya mmere ate mugiira mu mwanyi kambaye endagaano zakuliko ezo endagaano ezo nenzija muno mu kibuga neeyiye naye ogenda olaba Kampala Road ng'ali mu bitooke wamu mu birooto byewalootanga ebyo Sumba Bwingo yabisomesanga nnyo ngamba oli wano biki naye olaba ofisiyo ate olaba ogulujja olugulyawo mu mwanyi wamu kati ebyo byandiko bitubuulireko biri temulukwakwayo ebirooto ebyakuliko ebyali kulaga obusibe ku bulamu kati ng'oyinza oloota ng'otambula mu mazzi mangi n'ova mu kirooto ekyo ng'amazzi togasomose kati awo gaba mabanja togaba tojja oba gajja kusimba jeeki paka awaswaza bonna ne bakitegeera nti olemeriddwa ne bubadde bulijjo ogezaako okwevubiriza nekiswalo nekivaayo awo enjungu ekulima engala ndi oli akutabukidde bubi nnyo muswala awo bonna abakulira ne balaba nti bujja abadde mubanja emyezi 6 era olunaku waliwo enju ezimu ze nabeerako nabangibwako emyezi 9 omusaya awo nabonaabonera ku nju ezo kati ate olw'embeera mbirooto bino nkuba mukama engeri gy'obitegeeramu kati mbitegeera ebirooto nti amazzi amangi ebizibu ebingi ebyo byotasobola kuvaamu tobivaamu oba otetenkanya nnyo era oba oyiiya nnyo naye buli kyoyiya kikoma ku kisenge nekikuddira olwo walootanga obeera olooto ebirooto ng'oli wammwe gye wakulira oba wa maama ndi gye nakulira ni wa maama wenyini we nakulira nga mbiroota nnyo ebyo ndaba tukuŋŋaanye kati babisomesa wano bagamba oloota nga oli ne ba relatives bo abamu baafa nga mutudde mulya ekirooto kyankwatako nnyo nga nakifunanga nga ndaba ate ekirooto ekyo nakifunanga nga ndaba tuli mu lutalo tutudde mu kasiko tulya kati ekyo ne bimbeerako okwota nga obuukira mu bbanga naye byonna nga bikuliko kati nze nno simanyi kubuukira wevuunuliranga otya kati wano tujja wano musumba atusomesa omwoyo w'okubikkulirwa ebirooto obikkulirwe kati ebirooto ebyo oloota abafu nalootanga nnyo waliwo jjajja omwe yannemerangako nalootanga nga muloota nga vuuno weyo ddamu kati nze simanyi ngamba mama ndabika naawa kumbe n'obusibe n'omusumba atusomesa wano kati awo nembeera nga nensalirira okuvaayo mu kyalo nzije mbeere okumpi n'ekibuga nsinzira olutalombe kubanga ngeri mu kyalo nagenda okuddangayo wasumulwangamu katini ate emyezi 2 enjiri eyo nekuddukamu nebikuddira wajjanga n'osumululwa n'obanga asumuluddwa nate from nowhere ate tomanyi bisimanyi ate simanyi bino galawo nzi simanyi biki ate ebyo tobituuse muki tobituuse mu buziba bwabyo tomanyi bwe baggalawo nzi ate simanyi bw'okoze bwoti ate oluggi olugudde emyoyo gikomyewo kati ebyo
Mario ne ngamba naye wano nja kulwawo nnyo ndi mukyalo eno nfunamu akasanyu ka myezi 2 ire nenziramu nenkaaba embeera ye noba nkasanyuseemu era embeera neddamu nga yeemu omusibe bukyaliwo kati nsalawo nzije mu town nembeera ekawempaawo pangisaawo akayumba ngamba kati maama ye yawona twasaba naddayo wano nenjiga olutalo nemusabira nasaba okumala emyezi 3 nembigobera ddala ne mu nnimiro naddayo n'alima. Amina. Ennimiro baali nga oli yakoledde ogutali nga bwalinnya mu nnimiro bwati ng'emizimu giri gikomawo. Mukama n'amusumulera ajjawo naawo obujulizi wano jajjawo naawo obujulizi eddogo eyo nerigendera ddala yalokoka n'alokokera ddala. Wow. Nemusumba omwaka mulamba nemulaga okusaba ojja mutuleetera oyo ajja kunyumya ebibye era maama musabi nnyo tumalirize n'ebibyo oli mundeetera n'atwa ku bujulizi maama waani maama wa Steven Kironde tetulimu erabira alina obujulizi ajja muteeka mu kaashi alina obujulizi oyo era mmanya mpulira maama nkutumidde kati ebirooto bino bijja oli mukayumba akayumba kali akakadde ketwasooka zimbawo simanya akayumba akulwaki kannemerako akettaka n'akasubi ketwasooka zimbawo olutalo nga lwakaggwa akayumba ako kannemerako essubi era nga ndaba ebisanjasanja byetwali twatayizaako nga ndaba n'essubi eryo kati enju eyo yannemerangako kati bakisomesa wano nenkitegera nti obwo busibe obulemerawo tumusumba bingo yajjanga nagamba katuzze kulumba kizibu ekiremerawo nengamba neddala kiri kunze kino kati awo nensinziira ngamba naye nundi wala kati bino byendimu mu kyalo wano ndi mukuzannya era nkoze nnyo nkuvubye nnyo nnimye nnyo siina kinfunye kiruse mu kibuga ennumba ekibuga from nowhere ninandi ngekawempaawo mpangisizawo akayumba akayingiza n'amazzi ate ekikolimo nga oliko ekikolimo mu kibuga obubonero obulabika nnyo okusinga mu kyalo wali maama wajja n'akuweerezaayo ettooke ekyo ekikolimo nekitalabika ofumbye kati wano mu kibuga bannaye ekikolimo kirabika nnyo era obubonero bwakyo bwandabikirako nnyo mvuze boda mu kibuga bannaye nze yange gye bakwata nze yange yefa efiira waswazwa mu nkuba abantu badduka mu nkuba bweyegaanyi egaaji n'ogikuula n'ogiteekaawo bikusobera otobye wenna tufaananiko olinga kiki nga nfaako ebintu ebiswaza wenagamba negwate otobeddewa gamba naye nti mbadde omugamba nga ndiko embeera bwetyo embeera ya bulumi kati kino ekikolimo ekyakayumba ako kyandetera ebizibu ebyebuzibu ebiremerawo nfuna ebikangabwa nti nakubibwako ababbi ne banzibako booda y'omuntu nga yalooni bannayi nenkulabira embeera enzibu ennyo booda y'oli bagitutte n'embeera emulagaawo mbadde emulago nvuddeyo naye attukizza omusango ayagadde okunsiba ampendudde abawembule naye mukama nasulanga wano enkeera nenzuukira ku ofisi y'abawembule nebankeera ne bantambuza mulandi kuluuza ne bagamba oli kye bamukola ne baŋŋadde eka enkya ne baŋŋadde oluna olutalo lwali lw'amaanyi nnyo ng'oliko ekizibu bino ebiremerawo era gwogwa mu bibambulira ebyengeri eyo byonna obizudde mbizuula wano emutundwe endagaano zitandise zeekutulako kati olweka ebizibu ebyeyongere kabasibula kye bayita okusamira from nowhere kati musumba Bosco asomesaawo n'agamba ewammwe nga okusamira kukyagenda mu maaso byolwana byonna butaliimu oyina kuzikiza kusamira ebizibu biryoke bigende ngamba balina ssente basamira tobalinako kamandi yonna
besobola bakutunira baga walemwa era nga ddala omufu oba yafudde mugenzi okuziika gujja tolina transport gujjangira olaga nti obuzibu olabika bizibu kati sana alina ekintu kyakwambaza ekyokunyoomebwa gamba obaako ekintu ekiri awo ngera oba n'obulamu nga tebutegeerekeka gw'obumanya wekka ne maama wo yakumalaga omwana wa gondoddayo e Kampala kati olina transport n'ogenda tuukirako ki tya maama era neyiza bweyiza otuuka wano mukazi wattu n'asobola omutwalo n'akola ki nayegenda neyenga nga maama sijja ziika nze sina transport jangu ndifuna ezikuleeta nja kutuwa ezikuzzaayo ngira bambiye ng'olaba akufiira naye ng'olutalo ddo olutandise lutandise wadde ekyo kikyaliwo naye ng'olutalo olulwana lutandise kati jjukira ate ndi muweereza mu kyaki mpeereza bwe nsimba ekigambo ogamba musajja gwe buulira naye ng'obonera ate bundabikirako kati bambi jjukira mu kyaki sigwe musumba omukulu ne mukama yakozesanga omukiza omunalaba bambi ng'embeera binayisa bwati mpolampola nakukwasa yako omutwalo eyo mirako y'amaanyi eyo nga mirako eyinza okunsindika mu kubuulira enjiri ng'afa kati awo ndi ate biswaza ng'oli muweereza tumba tomu ajja n'akisomesa n'agamba obuulira mu enjiri mu mpale yeeyemu n'omala n'okimanyiira nze nali nava kugula engoye nga bwowe bamu oyagala okugula olugoye oleeta ekisaati nga kibulawuzi naye wali ogikebera ng'olaba saati bw'ogituusako eba bulawuzi kati nga nfuba okukekeza akasaati kemba nfunye nga nengoye zannema bwe njagala okugula engoye ngula lutantuuka ngula empale ngula aluusi nene nnyo gamba obaako ekintu ate kikonekitinga mu mbeera eyo embi gy'oba obeeramu kati njawukanye n'omukyalo libiganye obwavu bususse yakoowa bukeremeto lususse obwavu bususse n'agenda n'adduka tukiwala zino nafunirayo omusajja eyo neyefumbirwa ye agenda okudduka omukyalo oyo nga naye mutundwe zitandise okujja emutundwe nye n'agamba ewanywa yosaba musirabamu kene yeddukira katalina gafa nambeera n'agenda kati n'akomekeza nga njawukanye naawe ofudde toliddamu kuwasa wamma nekimbeera manya akkiriza ow'embeera ng'olabika obi ng'otalyambalako obulungi ng'olya obulamu bulyawo emyaka gyojjukira gigenda olyawo obulamu buzibu obulamu wetetenkanya nnyo kati okola ki ng'ate owammanta kyegamba nti ng'owammanta kati nalaba okuwammanta bodaba omuntu bagibbye kate mpa mansi ndabe oba nkolayo emirimu emirala nebiŋŋaanirira bubi nnyo kale nindi okandaba kyebayita okusiraana kuba kw'amaanyi nnyo kati nenyunga nenyiikirya emutundwe okusamira kunyiikiridde eri eka bagamba kati abasamira basindikiramu mu ebizibu kati mwe mufudde nensinzira emutundwe ate nno bwe bakola abasamira bakola batya bwe baba basamira bagamba bajjajja abebadde kufa birage eri mu batasamira kati awo ne banenya nnyo kyegamba nti onoobangako okunenyezebwa bannaye nze nanenyezebwa olw'obutasamira nga sagana nakukyala bambulaza bange badde basita bange nga baŋŋamba kimu obutasamira kyekikubonyaabunya kale nanenyezebwa ekintu ekyo nga muntu yenakunya tosamira nti ninga mukama nedda deka tuva abasaba tetulyogira mukama abantu wasumuludde otya kati nzija wano nenyiikirira kati nga musumba tombo atera otugamba nti omu osanga ng'ewaabwe essente ennyangu ng'ate okuwasa kwe kuzibu oluusi eno okuwasa kuzibu ate okusoma tekuli ntaata ntugenda kukomawo mu ddakiika zaffe entono twebaza katonda olwaleero twafunye mwami Kironde mwoyo wa mukama amukozesezza eri abaami mwenna mmanyi gy'oli owulira naye yesooka omala okusumululwa katonda alyoka asaasira obulamu obwo mu ngeri enjawulo katukomewo mu ddakiika ntono tova
buterevu tukomye oli ku 98 akatonyeze 7 era nga tuli mu programu yaffe enganzi muwanguzi yeetawanika tugamba tya bw'oboze mutundwe funa ekyokulya kyo wano ku Poko Planet Restaurant tulinaako kye akasiike aka breakfast lunch ne dinner tere emmere yonna ya boiro tosobola ku ebyokulya ebyo mukwano osobola okubifuna ne ku order ate gwalina emikolo okwanjula embaga graduation nawe ku miwendo n'emisamusaamu era bakolerako ddala bulungi nnyo ate era nawe yagala ka bridal shower meeting baby shower nawe mukwano gwange njagala kutegeeza nti batuukirire ku namba z'essimu zino ku 0757253917 kuba batuukirira byonna bijja kuba birungi ddala tukyagenda maaso okubanga muwanguzi waffe atubuulira engeri mukama yamusumulula atya mpola mpola dakiika kamwe dakiika 2 mukwano amasimu mujja kungumiikiriza katini wakati ng'otandise okusaba n'okunoonya Katonda n'okwekutula mu ndagaano zonna obulamu wagenda okutandika okula bwajja bukyukanga butya kati mukama akoleyo connection y'abantu abakufaako abadde tebaliyo bulijjo baabwe balina nga bo basuubira oli bulungi yo gwe omuyitako okubya ekikalu basuubira olina emitwalo 10 awo kumbe enjala ekutta kati Katonda akukonektingako abantu abasobola okuyamba ku bulamu kati Katonda yangattako abantu awo natandika okulaba nga bali concerned nnyo ndi ntya obulamu buli butya ne baba so concerned kikyandikibwa ekigamba nti ekyayisaana 5 kisabiramu nnyo bikulo ku mukono okujemula manga maaso g'okukola ki ndisumira batabaka ku lulwo nga kisabiramu nnyo kati biri ebyoto nabikubisa ekyawandiikibwa ekya Deuteronomy 12:2-3 bwetuma mugendanga mu nsi eyo mumenyemenyenga ebyoto by'abakatonda baabwe muzikirize baasera baabwe n'empagi zaabyo kati nakubanye ebyoto byali bintawanya nnyo ebyoto byeka nkubala mmeka Deuteronomy 12 kyamateeka 12:2-3 nenkubanye ebyoto ebyo okubizikiriza okulaba nga byali binkolako influence nga byosumulwamu byebidda kati biri ebyoto nga bikyaliwo biba bikola influence eri abazaamu omuliro kati abadde akusuubiza akakadde fulunuya aganfunyeko 10 bazikutaasa ekyoto kikoze ki ekyoto kizemu golokoka kati ebyo kina zikirya dda nakuba ekyoto ekyo nembizikiriza nemalawo nenkuba amalogo g'abasiteepu Isaya 4:25 kati omukyoli yali yanduga siriddamu kuwasa nakuba nnyo eddogo eryo Isaya 4:25 atta obona alimba yalusa abalogo kati naliko obubonero obulabikira ddala nga bukulabikako nga tebuliko bibuuzo neyo 5:12 atta enkwe z'abagengitanya n'emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiza gye gitandise ekyo kyandikibwa kyanyamba nnyo kati ku rejection nakusagasa ekyandikibwa ekya Psalms 10:19-22 onziyeko okunyoomebwa n'okuvumibwa kubanga neekomye bye wategeeza nali nga nfuba okukola obutuukirivu ofuba naye nga batumaga tetufuba bufubi kati kubanga kiri kiba obaako ekikulwanyisa kati naawe ofuba okweteeka okulaba nga obeera wakiri ate mu butukuvu olima ate ku byonoona byosumuluddwamu kati Musumba yatusomesa naga kati dda wana ate fuluma wano ate ogenda oggulire buto emizimu nabikolanga olwasooka kyenkyakeereye nnyo kati basomesanga nnyo Dowawezi kati topiki eyo yankolera nnyo mu topiki za Musumba Tom ngamba osobola okubanga Mukama Yesu akijjo ate gwe Kenya ate ne bwetabangula nojja nogula oluggi emizimu ne gikomawo ate noyongerawo nobanga atasabangako kati abamu ne batuuka n'okwetamu osaba nemanya nti nze okusaba kwe kulina okumpanguza kati kiri ekyobutawasa najja nnyo
mu meeting z'abasingoozi saakoowa lyatunga gabannaayo olumbye totidde nti bannange kali kye bantuusaako sitidde ndabye tiina era bulamu bwe nnina era mama yagamba kati gwali mu nju obwomu bw'olwala ani akusindirira eddagala gwe nkumanyi bannaye mu nju eyo oliyo otya ggwe wali wafuuka muwulu nafuuse muwulu obuvuulu wamumalamu ebbanga ki kuva 2013 paka 2018 nasiba zipu era sibirawo ddala obuwulu okuva 2013 yes mpaka 2018 yes awo nandi bwomu bulamu buzibu jukira obasingo ng'oli musajja ate abasajja bayina ennaku eyo mu basingo etagambika wabaawo ennaku bajja oba olina nga mutuufu nga okujjako ng'owasizza okugifulumamu kati nengezaako nagezanko okwefumbira ogifumba negaana okujja n'ogirekawo n'ogula chapati n'ogezaako kangende banfumbe muceere okugira otaddemu oluusi amazzi mangi biganyi nja kulyangule kati nobeera mu bulamu bwe butyo bakutetenkanya naye nga bizibu kati naliko ebirooto eby'obutawasa ebyo oli omukyala yanzigiranga nga twegatta naye kati ekyo kikawululu kiyingiddewo kati nekyongera okunsibirako obutawasa nga bwegatta naye nkya bisiraani wogezaako nga bakampase kuono nobaako gwoyogerezaawo mutambulako myezi nebifa naye saako wakujja mu basingo n'abasajja kati musumba tomu atusomesa abasajja abo buvunaanyizibwa ki nabitusomesa awo basaali wavunaanyizibwa kimala okuddamu nga mukama munjigiriza okuba obuvunaanyizibwa kati mukama wakisaawa nomusumba tomu atusomesa mukama ajja kwogera okuyita mu ngeri bwe ziti nazitusomesa bayibuli oluusi maloboozi oluki kati waliwo singoozi ya 2017 gye twajjamu wano twali mu nnaku 3 engamba naye ku luno lwokka mukama obeeko kyokola olwo nfunye abangi eyiyawo wakati awo balinga banaawo bangi waawo waliwo ategerekana nnyo nabasimba bitegedde awo nebifa bubi yamma nenswala abantu botuga ogenda wasa kyekiriko bane ebyafa kati bane ebikimu batwawula meeting bayi muzitandi kati awo nebifa bamma nenfulira okubonabona okwamaanyi kati mukama n'aba wakisa ndiramu nesukula ngamba kuno ndabye omukyala bwetuva mu kusaba okwo nga mukama bonna mbasangudde mukama ku luno lwokkabako bw'oyogera omukyala nanzijja mbirowooza oba gw'onoolete yanaba naye bwayita ennaku ntono nyo nenfuna munda munze ekirowoozo ku mukyala omu gamba mukama no kirowoozo kyange oba mukama yongera okunkakasa nekinnemerako kumbe n'omusumba oyo ali mu kunnoonya anoonya ennamba yange nambuuze wali oyagala owasabwa wakomawa kati bambi kyaki eyo nagiweerezaamu netuweerezaako nabo obutajjawo nkolagana ate kirungi nnyo bw'oba kanisa wadde ovuddeyo wabeerewo enkolagana essimu kubayokko olumu wabeere nga era mukyali ni touch wadde oli wala wabeerewo nga tolinako comments zebakulinako mbi kati musumba nagenda omuyitya mulagala nange nkunoonyeza mbadde noonya ennamba esikulaba biki infact wakati awo n'ennamba oba ku nnamba eno ate from nowhere ate ira ofunafuna ebizibu essimu bagibba ate owandisiza ku nnamba ndala awandiise omukisa yano ekkubo nerikolaki neryeggala kati musumba nkwata ndaba omukyala twaweerezako naye mu kwaya emu naye nga dasamunamutwe from nowhere mukama andeetera ekyoto nayogera nange tugenda okukwatagana n'omusumba nga mulabe mwogeremu ndabe wemutuuse mujja ombuulire mukomyewa ndaba mukyala oyo Florence nga twogerezeganya mpaamu obudde ndabe nange ŋŋambye kati
nga wait namukubira simu nimuga nafunye namba yeno ondowoozezzaako oti namba ogifunye oti nze era nkinoonyezza njagala kukulaba nno kiki bifuna nimuga bizinesi ki nga nno bizinesi ojja gitegeera nenjogera naye nga kale ojja kujja ondabye nga ngenda nga tusinkana nga njogera naye nga mugano ino njagala no nafunye kibuzo njagala kukuwasa kati ngambye kati kale kandabe mpaamu ng'omwezi gumu tunaaba nkuzeemu nga mbeerawo nga bwenja nenkuba essimu oli otya gyendi kale gyebali waita omwezi giyiseewo nimuga kati tuli kuki kale ojja kuyitayo twongere okwogera tusinkane mukama nakola ebyekisa ne tusinkana netwogera nambuuza bye yambuuza nembiddamu kati kino kinaaba kitya nembiddamu kale kati yongera okumpayo ebbanga eddala era nyongera okulaba ddamu era netumiitinga nosobola okyala ewaffe nosobola okunyanjula muka byonna nja bikola sente ogenda zijjawa nga naye yammanyaako embeera nga mmanyi ndi wa mbeera nga nzikiriza era Katonda ngenda kukwanjula gweoba okkiriza ndikiriza bukiriza kwanjule ali waita ebbanga nga Mukama akola ebyekisa nga tugenda mu musaayi nga gukomawo nga guli kiriini nga tetulina buzibu nga tugenda tulaba abasumba esumba oli nga mmanyi nnyo nga baako byambuuza wakati nga naye awulira nga mbiddamu naga njagadde oleme okubeerawo ate kyemuli ekwasa mu maaso mbadde sikutulugunya butulugunya naye njagadde omukyala mbeere kkiriya mwenna nga tewaliwo buzibu Katonda wa kisa nnyo nga tugenda nga mobilize saakola meeting za kukyala nagamba bugambi watu banne njagala kukyala omukyala nga ennaku z'omwezi bwezi nti oyimiridde otya nti kira tewali kintu tuyiye bannaye ennaku zituuse Mukama alina ekisa kingi nnyo fulunuwe yakwata bantu bennali ngambyo kati eri agenda okugenda ewaabwe mujja bameka tujja 5 tie fe tutadde tenti mu lujja omwana affe aludde ofumbe ebyo kukyala fe mubamu mujja na nnaku yammwe mumanyi fe tugenda kweterawo ne tenti n'ebyuma fe tugenda fe kya mukisa nnyo omwana affe okukyaza omusajja amina taata agenza nsinkanye taata yakyanukula n'essanyu eritagambika Mukama nange nankwatirwa ekisa nakwata ku booluganda abamu awo ne banneeyungako twagenda emmotoka 3 n'ebintu tugulira ddala ebintu ne tuteeka n'ebibbo ne tubanga abagenda okwanjula naye nga kukyala ne tugenda emmotoka 3 tugenda abatunga 15 bwe batyawo ne tutwala ebintu banne otuuka wali nga bali bategese nga kulinga kwanjula twagamba kukyala niyo tetenti zemutaddewo era kukyala temutya mujje bannaye ne bakiteekamu obulamu obwawaggulu ennyo ne tukyala nga ssebo nabyuma ne tugenda mu nju ne batukyaza ne bakola emikolo mu nju ne batubuuza ne batuwa ebyokulya baatuwa maama ng'akitegedde nti omutabani omukisa Mukama aguleese naye maama yampita namugaa maama ngenda kukyala ew'omuzi ne muyitiramu bwe twakyadde agamba lwaki tebakuwadde lumu mukazi tabamanyi bwavu banne kati ebyo bintu byadde bimala okwanjula omukazi tamanyi mbeera ki gy'olimu watuta akasawo ka sukaali maama ngalowooza nti ebintu bikyalinga luli bamukyere bane bimala okwanjula abo nabo bakuwa omukazi naye tebakutawaanya ne mugaate tuddayo okwanjula kati banne mwagenze ne mukyala ngeri eyo kati ate mumaze obbateekako nti muli babbeeyi kati okwanjula ogenda kukola otya olina miliyoni mmeka z'otegese
kunzima Katonda ozamma yalokoka ategeera kati Katonda yanyamba ali ananyamba banene badde Charles kitegedde nalinda bagumukyalo oyo nimuge ebintu byaguddewo ku makya omuntu n'aleeta akakadde bubi ne tugula ebintu kati omu ebintu ebimu Mukama ebintu byange bikola ne tukyala ne haleluya tukoma nga tulaalise ennaku z'okwanjula ne zituuka jjukira lwe twagendedde mu bbeeyi ne bagamba gamwenyweze nno kati tugambye bangi muleeta abagenyi bameka ne tubaga tuleeta abagenyi 4 ffe twagala 6 mukolo bagutadde ku level ndala baga abagenyi 6 Mukama talemerwa nati nkukubiriza meeting bannaye meeting nga ziri mu ssente nga temuli ninga Mukama nze nzikiriza gwe wankolera oli okukyala tojja kunswaza gwe nzikiriza meeting zaatula meeting nga 5 uva kufuna omutwalo obwanga 2 nga teri kimuka naye Mukama alina ekisa ng'ebula ennaku mu nnaku ezo ezisembayo ng'ewabula kati eddakiika 2 tumalirize program Mukama n'akola atya ne tuge makyoko Mukama yakola ebyekisa ne baleeta ebintu Mukama yakwata ku muntu n'aleeta million 3 ne tugula buli ekyetaagisa okugenda okwanjula ne tugenda ne twanjula omukyala mu kitiibwa ekyagulu nnyo baatimba eri ebintu nga bya bbeeyi nnyo nagenda n'abantu 65 ne balya ne banywa okwanjula ne kuggwa ne tugulumiza Katonda haleluya netuuka naye Mukama n'agikola nga y'amaanyi nnyo ekitiibwa kya Mukama ne kirabisibwa Katonda ne yeegulumiza omukyala mulungi nnyo Katonda yamusanyusa Omukama kye yakusumululako ekyokujeregebwa onaakussaamu ekitiibwa taata yanteekamu ekitiibwa ntekamu ekitiibwa bali balevirandi bantu ba kitiibwa nnyo naye ekitiibwa kye bampa nange neesunaku nenga bano gwe bawa ekitiibwa bamumanyi naye ekitiibwa kiddire Mukama olwaleero taata okola wadde oli muweereza nkola na boda yange nkola nenfuna ssente era nempeereza Victoria's Kingdom Church ne Musumba Mwesigwa mpeereza n'abooluganda abalala tugulumiza Katonda n'omukyala tuli naye tuweereza mukyala muyimbi bulungi ndi mubuulizi wa kigambo mu kyaki omwo kola omulimu gwa Katonda haleluya amazima bambi Mukama yeebazibwe emikono gyaffe abalungi olunaku lwaleero bukyanga tutenda nti abaami tebanyumya olwaleero mwami Kironde atulonze kubanga n'akadde k'amasimu ko kakoze katya ko kagaanidde ddala naye engalo n'akaluulu tusitule ekitiibwa kyonna tukiddize Katonda abaami be bayinza okutegeera ennaku omwami Kironde endowooza gye kubeera nga tosibwamu kitiibwa obulamu bwo bwonna olabira ddala nga bwe bayitadde wansi naye bw'abanga Katonda asobola okujja abaavu ku lubungo n'abatuuza n'abalangira oyo tugamba nti erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa mikwano gyaffe abamasimu mu nsaasiro olunaku lwaleero kasita obujulizi bwonna buweddeyo njagala oteeka emikono gyo mu kifuba tugenda kuweereza ate n'omusumba ajja kati ate nange neeyongerayo mu kuweereza njagala oteeka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go era nga nzikiriza mu mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli boyita abalonde bo beera omu kwabo kwebaza Mukama kubanga ondokodde amiina era amiina mwami Kironde waliwo akulonze wano mukyala Winnie akugulidde akadomola ka ono juice
agambye oveewo nako wano. Mukama ekitiibwa kimuddire bannaye nga neyanziza. Amiina. Mukama maama akwenye omukisa ogw'amaanyi omuwanguzi waffe. Mukama akuweera omukisa. Katonda wange tusabire tolwawo nno. Amiina. Kubanga obudde buwedde. Amiina mukyala wange nkwagala nnyo nkutumidde n'abala mwenna abampulidde mwebale nnyo. Ekitiibwa kidde Katonda kansabe. Taata Katonda ow'essa ekingi Mukama nkwebaza Mukama olw'obujulizi bw'okoze Mukama. Mwebale Mukama olw'ekiseera kino Mukama ky'otuwadde ekirungi Mukama. Taata nkwebaza olw'abantu Mukama nga bakuliza obujulizi obwo tubwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tusazaamu emizimu gyonna egya bakafaya tulangira Mukama leka bavuwe bazimusibwa ku lw'obujulizi obwo leka wabeere wakomebwako leka wabeere wayingira mu mukisa gw'okuyita mu bujulizi buno Mukama twamuwangula olw'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga n'ebigambo by'okutegeeza kwaffe leka tuwangulire waggulu nnyo n'ekitiibwa kikuddire ne leediyo eno Mukama eb'omukisa n'abooluganda bonna abagiwuliriza bonna b'omukisa tuwongereyo ne TV Mukama erabikire mu linnya lya Yesu. Amiina. Emikono gyaffe abalungi mu ddakiika zino twagala okwebaza Mukama mutukkirize tumalirize wano waliwo omusumba agenda okubanga ajja live service ate naffe nga tweyongerayo era okuweereza ate naawe njagala kusaba mu radio kasigale mu matu gowulire enjiri eno egenda kubanga esumulula obulamu bw'Omukama abanjagalire era abankuumira atakuumira mpeera nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Kironde Steven Male mbeere bulungi mwera. Eyo yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.